okuwagira omuntu omulala dembe lyo nange dembe lyange okuwagira gwenda nti ye mutuufu abenaale mu dembe lyammwe okuwagira General Yoweri Museveni. It's your right. Naba Nup ekibina kya Bobi Wine dembe lyabwe okuwagira Bobi Wine. Naba Democratic Party dembe lyabwe okuwagira muganda wange Nobert Mao. Naba FDC dembe lyabwe okuwagira Power oba dembe lyabwe okuwagala Dr. Kizza Besigye. Kino kankibagambe. Ate kankibagambe eti akalulu tibakawangulira ku social media ekyo kye mutamanyi. Singa social media eno obukambwe bwe mulagira ku social media mwali mubulaga ku street singa Museveni takyali mu buyinza. Mbabulire lwaki abalwanyi abasinga bagenda kuva mu struggle eno. Abasajja nga basajja mivule. Omusajja ayogera ebikankana n'akwatibwa n'amala wiki nambanga musibe n'akyalirwa abantu banabokka. Only 4 people. Ntandise okublockinga ntandikiddewo. Ndyoke mbabulire. Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga omukyala amaze mu Parliament omwe emyaka egisoba 30 over 30 years nga mubaka wa Parliament bwali mu kulwana n'omwana omuto omukyala namuganza just a state minister. That's how low we've gone. Ekibina siti y'abakyala bagicreatingawo eriviatinga abakyale mulinyise waggulu afuna amaanyi abisanye n'abasajja. Unfortunately ababaka abasinga woman MPs ekifo ekyo bakifuula kyabwe. Ekyo nakyo ngenda kukyogerako. Nature lwaki mbirivinga nti omubaka yenna yali servinze ebisanja 2 n'amala. Tamu esooka yakuyiga ey'okubiri funa sente tambula fulumya engalabiyo n'omulala jje. Mbabulire ekya lwaki obwavu bugenda kubaluma ne sekuluma kubanga successfully mulemye okutegeera omwami gwe bayita Yoweri Museveni. Share my video so that we can start. Share my video. I need 10,000 of you so that we can start. Show me some love by sharing my video. Kati nange mboneka bubone si kyalinganga luli ti buli wiki nkola Facebook live no. Ekirala mu abanda besawa zino, don't give up on your dreams no matter where you are, no matter the setbacks you go through every day. Naddala mu abaana abato temu giving up and don't be used. Temukkirizibwa kozesebwa muntu yenna. Kino kibagambi. Mukere mwepakasize mukole omulimo gwonna oguleeta kasente. Temu despising mirimo. Tuyina generation y'abaana abato aba despising emirimo. Mbegayiridde omulimo gwonna oba gukuddugaza n'osiba ng'oddugadde ng'olingange ebbumba as long as gukuwa sente kawungeezi gukole obeeremu na sente. Toddawo n'olowooza nti waliwo munnabyabufuzi akukolerera. Taliiyo. Kino kibagambe. Teri munnabyabufuzi akukolerera. Okay, kankitereze. Ku 10 bannabyabufuzi bali only 5% who care about you. The 95% bali mu kwekolerera. Kino kibagamba from experience. Nyina mikwano janga bali mu NRM, nyina mikwano janga bali mu FDC, nyina mikwano janga bali mu DP, nyina mikwano janga bali mu kibina kya Bobi Wine.
I know what I'm talking about. These people simply don't care about you. Oba tukwata nnyondo tugibakube ku mutwe mulyoke mutegeere. Mumpulira. Mwepakasiza oberemu n'akasente. Teri ajja kujoga ng'olinamu akasente. Okiwulira. Mu abaana abawala abandaba essaawa zino, egyo emikwano gy'olina value ki gye gikwongerako? Oyo simanya the so-called boyfriend gw'olina oba money friend or whatever, value ki gy'akwongerako? If you have an emergency, can that person support you? Do you see a future in him? Do you see a future in him? Kino kye nkibagamba, I'm telling you this. Kasitosuka 40 years nga gye nasuuka, ensi ogiraba bulala. Ensi ogiraba bulala, kino kankibagambe. So mbeegayiridde, no matter where you are, those in Masaka, those in Mbarara, mu abaana abato abasiba bagamba nti nno nti embeera mbi eri mu Kampala. Yes, embeera mbi sikiganye. Ne lwaki omulitri bw'ajja mu Uganda n'amalamu omwaka gumu atandika okukola n'abaamu akasente? Lwaki omuyindi ava India n'amalamu emyaka 2 n'atandika ka kiosiki? Lwaki omuchina ajja muno n'amalamu omwaka gumu n'abeeramu n'akasente? Abalitria kati ebbala zonna ziri mu Kampala ezisinga z'abalitria balina ekintu kirimu, balina sense of discipline. Balina discipline. So kambagambe, bw'oba owulira ng'oyagala enkyukakyuka mu bulamu bwo, follow my page Frank M. Gashumba. Bw'oba owulira nga twetaaga nkyukakyuka mu bulamu bwo, simply don't follow me. I'm not on Facebook to be loved. No, my mother loves me so much. Ne baganda bange banjagala. Yes, I know those who love me so much. So I'm not here to be loved. I'm here to tell you the truth. Chekinfula Frank Gashumba ndi omu. Nze mu Uganda ndi omu ali all around. Nsobola okwogera ku politics, nsobola okwogera ku bintu ebiri social, nsobola okwogera ku bintu ebiri economical. Oyo ndi omu mu Uganda, ekyo kankibagambe. Kyovola bantuuka ku mikolo abantu ne banyaniriza mu kitiibwa kye simanyi. I've attended weddings recently. Nembera shocked how people welcome me. Abantu ne batewa testimonies. Frank, my life changed because of you. Sa giving up because of you. Ate surprisingly sikyali ku radio ba TV. Radio bazingo bakozi onnaba n'abanyonyonzi. You're getting me? Walwambuza, do we have a hope of opening the airport? Yes, but I know kujigulawo nange gomulaba ndi grounded in Uganda. Nali meant ku travelinga all over the world. Ne nange ndi bansibira Uganda. Attention, airport eno tebajja jigulawo nga twebase. Airport eno tulina okuteekawo pressure. Airport eguliweewo. Nekirala ne gyms zigulwewo. Mr. President, if you are listening to me, tukusaba ne gyms zigulwewo. For believing mu kubeera fit, we are missing the gyms. We want to work out. Pause on a good note, njala mbagambe mu abanda ba Still Hotel yeri open. Every requirement government yeetaaga, standard procedures zonna government yeetaaga, Still Hotel yaziteekawo. Boyingira bakupima temperature zo, bakusanitizinga. So by the way, mu Uganda muno sisuubira ati mulimu ka hotel akali classy like a Still Hotel in Zambia. Ekyo nkyogera with authority. Very clean, everything is clean with Still. Ekyo nkibagambe. So mbegayiridde. Mukwano gwange Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Munsi erimu obwavu ye yagikoleramu. Munsi erimu obwavu yagikoleramu. He's doing well. Kyetulina okwebuuza, lwaki abantu abamu basucceedinze munsi erimu obwavu abala ne bakimakinga? It's the mindset. Discipline. Kino nkyogera nnyo discipline. Nabadde ne mukwano gwange Sagodo ni wava muno. Binyonkondo. Omugagga fugge. Nasibye naye ku faamu y'eggayaza. Ne mubuuza kyama ki ky'olina okuwangaza ssente emyaka gino, n'aŋŋamba ekintu kiri kimu: discipline na bwesimbu. Discipline na bwesimbu. So mbegayidde tugenda kutandika. Share my video so that we can start. Share my video so that we can start.
Kumiramwa gye mbagambye tutandike na mulamwa ki type kumiramwa gye mbasomedde miramwa gibadde nga 7 tutandike na ki nembeegayiridde culture y'okuvuma abantu okuvoola abantu ababasinga mu stopping kino nkibagambye culture y'okuvoola abantu omuntu nga takuvodde n'omuvoola n'omuvuma ekivumo ekyenkana eggulu obuyinza tebabukwata bwe batyo no obuyinza tebabukwata bwe batyo nze have interacted with people mfuna nyina omukisa nti I've met Dr. Kizza Besigye countless times meetings the President Yoweri Museveni emirundi mingi meetings Bobi Wine emirundi mingi meetings abantu bangi nyina omukisa nti meetings abagagga abasinga basagodde bava muno basudiru pareria bayiga bani bamukwano meetings abannabyabufuzi naye obuyinza tebabukwata bwe batyo obugagga tebabufuna bwe batyo nakwekubagiza obuyinza tebabufuna nakuvoola bantu kino kibagamba kati nakiyemba hajjalo ogambye eyo hotel still it's owned by Ugandans okiraba ompulidde kati yensobi gye mukola mwe mulowooza buli muntu ayina kye yeekoledde ku mulembe guno mulowooza sente azijje mu government. That's the mistake you people make. COVID we yatandikira ono akasawo ka sementi baali bakatunda emitwalo 2.5 mu Juni ne kagenda ku 2.7 kati we twogera kagula emitwalo 3. Njagala uvuge Kampala yonna vuga Najjera genda Ntebe genda Muyenga genda Bugolobi abantu bazimba ebizimbe buli lunaku kyogamba bo bonna bakola mu gavumenti mulekerawo kwekubagiza ne weesaasira no hidinga mu bunafu bwo mbwolwokuba mbuno mu gavumenti tunyigiriza. I can tell you 97% ku bantu abalina bye bekoledde mu gwanga muno tebalina na link ku gavumenti. Kino kibagamba I'm telling you this from an authority. Mama alinga mugamba Crane banka ya Museveni ate naggalawo banka ye. I've met Sudiru Pareria countless times. Manyiche yayitamu nga banka eyo bagigadde. I know the battle we fought with the Bank of Uganda because I was directly involved. So you can't tell me Crane banka yali ya Museveni ate nagiggala. Mugende mpola. Mulekerawo kwekubagiza buli kintu kyemulaba ekyo kyagundi. Njagala otune mu neighborhood mwosula. Yes, abakozi ba government bangi ababye sente ekyo. It's not even a subject to debate. That one we know it. Nenga abantu ebintu byonna bemula mu ggwanga bino bantu be babyekoledde nga bo. Namusoke Josephine kantandikire ku Stella Nyanzi. I've met Stella Nyanzi simulundi gumu sebiri sesatu sena. Stella Nyanzi Katonda yamuwa ekirabo kiri kimu. Fena kye tutayina. Bw'osanga Stella Nyanzi mu Kampala ng'otambula toyinza kakasa nti ono Stella Nyanzi activist. Very humble, very civil. Stella Nyanzi baluba lunaku lwakwekalaakaasa ogamba si ono gwe nasanze mu kibuga emisana. Nawuliza Stella Nyanzi luli ku NBS yalina omukyalo ono wenaale mu mukyalaani Lydia Wanyoto. They had a talk show in the morning. It was unbelievable. Ng'owulya bwa flowing Stella Nyanzi. So kyengezaako bagamba nze namwendo sinze kubanga ebintu bingi. She has been there for us. Tatandise butandisi. She has the knowledge, she has the experience, she has each and everything that qualifies her to be a member of parliament for Kampala. You're getting me? Actually, recently, Stella Nyanzi yatandika campaign eyo fundraising abantu bamuwe sente. All over the world, abalonzi bebateeka mu babaka sente. Kino kanchi bagambe all over the world. That's the way it's supposed to be. Ensobi gye mukola
kwe kuleka bano abagala okufuuka ababaka ne banoonya ssente zaabwe ne basingayo amayumba gaabwe ne basingayo ebyabwe ne mulowooza nti nno bajja bakolerera kyasooka okukola nsaze magezi ki okununula ennyumba yange gye nasinga. So if we want to own these MPs, these councillors, mubateekemu ssente mwenga mmwe. Era nze mpagira omuntu yenna ayimirawo n'agamba nti you know what, you guys, I need your help. Era mwenna mbasaba abanda b'essaawa zino musupporting Stella Nyanzi. I know her. She was a lecturer in Makerere University. Mukwano gwange omu mwenda yaŋŋamba nti Stella Nyanzi was one of the best brains in Makerere University. You getting me? Ate nze ku myaka gye ndiko sikyakyamuka, sina kye sirabye, sente nzirabye, sente nziina. Okitegeera? Tewali mu Uganda muno teri office ya munene gye siyingirangamu, ekyo kankibagambe. Ate kisinga okunsanyusa kiri kimu, buli mwe nnyingira office, Gashumba oli otya, Gashumba how are you? I'm a brand. Tichibewunyisa okuba nti I'm not an MP, I'm not a member of parliament, I'm not a councillor, I'm not a pastor, but when I talk, people listen. Kubanga ekintu kikimu, I read a lot. I read a lot. Ate mwe kino kankibagambe, mwabanda b'essaawa zino. Buli lw'onoolonda ddiikuula n'omuweereza mu parliamenti ne bakola eby'ekiddiikuula byabwe, temutukaabiranga. Kubanga buli ddiikuula yenna, buli fake master, buli kazanyirizi, buli muntu ensigo yalema kaakati ayalagenda mu parliament. Kubanga twakitegedde parliament mulimo. Parliament mulimo kaakati. Mu parliament omwo twogera kantwala omukisa guno. Nina abantu babiri bengenda okwebaza. To me, they have done a good job. Mwenu parliament wedde. Muganda wange Ssemujjuŋŋanda. Singa bambuuzizza waliwo gwenva okubulokinga sirwawo eno peji yange njirwaninga nga North Korea, nga president wa North Korea. Tekuli democracy. Sagala kwagalibwa. Abanjagala mbamanyi nnyo. I run my Facebook page the way president wa North Korea ba runninga North Korea. That's it. Mbadde mbagamba singa ombuuziza mubaka ki nze gwen votinga as the best MP wa parliament ene gendo kugwa ku bamuyita Ssemujjuŋŋanda. Owokubiri singa ombuuziza the best member of parliament, sorry, the second gwen who pays for ekyokubiri muyita Muhammad Nsereko owe Kampala. Muhammad Nsereko oyo. Muhammad Nsereko mu biseera bya COVID-19 ye mubaka yekka abaddewo ng'agamba abantu muggulewo arcades abantu bakole. Muhammad Nsereko ye mubaka abaddewo ng'agamba nti abapangisa b'ebizimbe gino emyezi 3 tebagikoze mubasaasire baleke gisasula. That was Muhammad Nsereko. Ekyokubiri kati kintutte balandlords bemuyita abayindi ne balandlords bannayuganda. Kino nkyogera nga ntya Allah, nkyogera nga ntya Katonda. Ebizimbe ffe bye tukolerako ekitali kimu oba bibiri oba bisatu oba bina nga byabayindi bagambye nti nno tusharinge ekizibu kino ekya COVID. Tusharinge rent. Bobo obadde osasula $3,000 sasula $1,500. Those are the Asians. I'm serious on this. Muliyekano. Ebizimbe ebikolerwako nga byabayindi bagambye nti ekizibu kya COVID-19 eno muleke kisafalinga mwekka tusharinge burden eno. Era bwe mbagamba ne sisimuka Uganda office weri nanyini kizimbe yatugambye nti musasule half of the rent okuva April paka end July. Abayindi bemusiba muvuma naye ebizimbe eby'abanna Uganda sagala bamenya manya mubamanyi bonna. Abamu
basibake kufulu ne basibake ekijegere nga bakugamba bw'oba tomaze kusasula alias zonna toyingira kizimbe. Kati mumbulire mu abanda b'essaawa zino. Mumbulire. 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 Abayindi batugambye ekizibu ekyagwawo tukisharingi musasule half of the rent. Boba na Uganda bakugamba okuggulirawo olina okubanga sente zonna edduuka lezasiba mu biseera bya covid olina okubanga ozisasudde. Ate kino kankibagambe bw'ojja ku peegi yange novola Dr. Stella Nyanzi ng'akubulokinga. Ekyo kankibagambe eno peegi yange bw'oba owulira ng'okuvuma n'okuvoola abantu yemmere gy'oli awaka genda ku peegi zammwe gye mubeera eyo kubanga nzimanyi ne WhatsApp groups zammwe. If you are here to demean the people I respect, those few Ugandans that have been there for us, trust me, I will block you and you never follow me again. Ekyo nkibagambe. Nyine eddembe lyange okwagira Dr. Stella Nyanzi. Nga bwe nyine eddembe lyange okwagala Dr. Kiza Besigye. Yes, nobody has sacrificed for the poor, for the voiceless in Uganda like Dr. Kiza Besigye. You can demean him, you can insult him, but history will exonerate him. I'm telling you this. Kino kibagamba. You can do anything. You can insult, you can demean, you can even abuse. But to me, he's my hero. Kangende ku kirala. Zizeeko ki? Mumbulire. Zizeeko ki? Walwangambe is watching from Shazanga. Kakati waliwo musiru omutumbaavu angambye mbunga navola mayega emayiga ya numba nene tukola ceasefire
You love me, I love you. You hate me, I hate you. Sinanze kyenkwagaza. Sijja kujja kusaba kalulu, sijja kujja maka wo kusaba mulimo, sijja kujja kusaba visa kati nkwagaza aki. Oli bonsanga wagwe masikini wambwa. Oli bonsanga wa. Kiraba. Nko oyo mazo mu blockinga. Simple. Oli bonsanga wanze Gashumba. Omwana wange talijja mu ssomero lyo kusaba mulimo, kusaba kifu. No. Never. Talisasula bitundu, tekiriyo. Nze from P1 paka mu international schools yasomeranga nali simanyi bilinnya lya basa kubanga sente zasasulwanga mu bank. Oli bonsangawa. Mutuleke naffe tuyine eddembe lyaffe. Nyine eddembe lyange okuwagira gwenjagala. Nga nawe bw'owagira gw'oyagala. Dembe ly'okuwagira gw'owagira. Nange eddembe lyange okuwagira gwempagira. You cannot force me to support your candidate. No! It's your right to support your candidate. And it's my right too to support my candidate. That's it. Chovola banze sirwana ngakona bawagizi ba Yoweri Museveni. No! Dembe lyabwe. Ate n'ekyalanze nange nawagira ko Yoweri Museveni in 1996. Nali naive, nali ignorant nga muwagira nga simanyi. So my duty is very simple. Okubasomesa obubibi bw'enaalemu batujoyininge. Nate sisobola kubavoola. No. Nze nabagamba muntu ali omu Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi. Yakuzizza emyaka I think 27 ng'alamula. Yekka. Gusiteeka mu kamwa kange. Ekyo nakibagamba. Below him bonna bakopi. Ekyo kankibagambe. Era muntu tajja kwekweka mugongo gw'emmengo. Mbutumu sparing ekyo tikiriyo. Yanumba ne tumulumba. Siri greatinga at all. Actually, ne bajjajjange gye bali happy. Omuzukulu gwe baleka ku nsi, he's able to defend himself. Ffe kitaffe yatugamba temutandikanga ntalo, temuvuolanga bantu. Naye omuntu wabatandikako olutalo mululwane. N'atugamba naffe tujja bayambako ddulwana. Ekyo kankibagambe. Kana akamanyiro ke muleeta ku bantu. Mbw'olwokuba gwe owagira gundi, nze gwe siwagira, non-forcing ekyo tekijja kukola, ekyo kankibabuulire. Ekisooka sirijjawo nti nsaba mulimo, ekyo kankikubulire. Sirijjawo nti nkusaba visa, mwana wange talijja mu ssomero lyo, mbw'asaba mu kifo tekiriyo, tolina gy'ojja kunsanga. Uganda Revenue Authority naye setting emisolo, nti container bweteebwa musolo bwe guti, n'engusasula. So that kamanyiro must stop. That kind of intimidation, ne blackmail cannot work on Frank Gashumba, ekyo kankibagambe. Tumekese machupa, toyinza kuleeta ndeku. Tubuuse ennyanja tusobola kuleeta butaba. Tubuuse biswa tuleeta nkulukuku. Ekyo kankibagambe. This is my page. If you are not comfortable with me, I love Dr. Kizza Besigye fine. He has been there for me. He has been there for this country. Go wagira. Atenze nsaba Allah tuwangaze paka next year. Bino byebalimba mu Uganda muli mu demokrasia. Ngaliwa. Akaluti kayinza kujja Yoweri Museveni mu buyinza ekyo kibalimba. Nobody should ever tell you a lie. Era mu abaana abatabanda besaawa zino tobifiira mu. Museveni will never get out of state house with the ballot. Ekyo tikiriyo. Ngacha controlling amagye. Are controlling a Uganda police, are controlling the Electoral Commission, are controlling a Bank of Uganda, are controlling a Minister of Finance. You're joking. Kamba we living example. Campaign decision yatandise dda. Mu campaign decision mwe yagobedde Secretary wa Electoral Commission Samuel Wakoojo. Bw'aba asobola okugoba Secretary wa Electoral Commission. Kitegeeza asobola ku-influencing obululu bulina okubeera. Ng'okulonda kugenda nga tuli mu campaign season. Are creating 47 constituencies. Olina avayo nakugamba mbunno mutugenda mujjako n'akalulu. That's a lie. Nekyo tikitegeeza nti olw'okuba akalulu kaganye nti twebase. No, tibakulimba. We are not seated. We must bring back our country. And I can assure you, we are bringing back this country. Bano ababaka bo bajja genda mu parliament kubanga ye mind ye eri kubwa president. Ababaka bo bajja genda. N'ekyentebe Yoweri Museveni omujja mu state house n'akaluyo joking. Kubanga naye akaluyo takakwatangako. Musarufu Oyisingiro, thank you my brother.
tagenda nga mu State House na kalulu ate tewali muntu alina mukisa nga musajja gwe bayita Yoweri Museveni. Covid yavaawa. Covid amuyambye oconstraininga movement z'abantu. Kuba wagizi Bobi Wine bayina n'omukkiriza ayite mu Kampala ekala kubanga yagala ogane Bobi Wine is a magnet. Bobi Wine he's a magnet. Asika abavubuka bonna bamwagala. That's the truth. That's the truth. And I can assure you Museveni tagenda kulifutinga lockdown paka next year okulonda kuwedde. Ekyo kanchi bagambe. Akalulu. Oh. Nchiddamu. Coffin. Erizika General Yoweri Museveni bajja jijja mu State House. Kyentegeeza ajja kufira ku ntebe. First of all, successfully. I don't see a credible opposition now. Abantu mu Uganda balwanira bifo. Nze yeno struggle jenso okulaba ng'abantu be position nzedda zengenda kubeera kino. Amaanyi ge mutadde kaakati mu kunoonya nomination forms mu kugenda ku NASA okubisa ebipande singa amaanyi ago mugateeka ku government every day singa government eno yagwadda. Amaanyi ge mutadde ku nomination okubisa ebipande okola ki everywhere buli wentambula kati ndaba bipande. Nomination forms abenale mu bazinona abefudisi banona aba people power banona aba DP banona aga amanyi gonna mugatadde mu lwaki kubanga mwagala kufuna office mweyagale. Kati waliwo message. Oh my God, Besigye, nobody has been tortured, humiliated in this country like Dr. Kizza Besigye, and nobody shaking the Besigye Yoweri Museveni like Dr. Kizza Besigye. If you want to join this conversation, Njakuita. If you want to join this conversation, Chemwera bident Besigye successfully chiyakola ya dividing Western Uganda na sharing Obuwuulu ne Yoweri Museveni. Kati mu amaanyi mugatadde mu kifo kimu wano. Bwe tubyogera ko ntolo Gashumba tategeera. Fine. Nze bwe nzijange wuwo tonziguliranga. Katugende ku kirala. Kakati kangende ku kyababaka kantandikire ku kyababaka olusanvu. Dr. Milton Obote yagamba nti Yoweri Museveni tells the truth by mistake. That's it. Obukodyo bwonna Obote bwe yakozesa in 1980 okuwangula obululu nona abudiployinze.
Museveni kasita akimanya, okay, President Yoweri Museveni kasita akimanya nti mu kifo bwe kiti nyinamu abawagizi bangi ng'akuliyetingawo constituencies. Kyovola yakuliyetinze over 47 new constituencies. Ng'akimanyi nti 9 ku buli 10 NRM egenda ziwangula. Zongere namba mu parliament. Opposition mu parliament okudefeatinga NRM bulijjo betaaga I think like 130 MPs. Kati bwe twogerera bajja kwetaaga like 170. That's a trick. Wakiso district Medad Segona ja representing those constituencies singo obunene mu Uganda. Omanyi lwaki Museveni tasobola gitematemamu akimanyi kasita gitemamu constituency endala 10 zigenda kuleeta babaka opposition. Mumpulira zigenda kuleeta babaka opposition. That's the trick. Nemo jukirati constituencies zino azikuliyetinze mu kaseera ka kulonda. Kenya bayise teeka nti ekifo kifula constituency kino okuba nga kisukka mu bantu let's say abantu 10,000. Tebakuliyetinga constituency bwa bugazi bwa kifo. Bakuliyetinga constituency olw'abantu abangi abali mu kitundu. Nenala byensereko ku floor of the parliament ng'alwana yekka. Kampala bye bimu ku bifo ebisingamu abantu abangi mu Uganda. Tasobola creating yo constituency ndala. Kati kamba we example ya creating constituency ndakawa 2 oba east ne west I think. Chances ziri 9 ku buli 10 Joweri Ssennyonyi ajja kuwangula constituency eyo ne muganda wange ono meya bali mwezo ajja ziwangula constituency ezo. And if there was a way Museveni would cancel that the Nakawa whatever the Nakawa constituency yali chikoze. You're getting me? Bwasho wabikola. So parliament egenda okuddako egenda kubeeramu ababaka abasoba mu 7 useless MPs. Singa ombuza amazima gali nti parliament ye Uganda twetaagamu ababaka nga 10. Museveni tafa kuba bungi bwabaka kubanga si abasasula. Gwe omusolo andabe sawa zino. Gwe munna Kampala kubanga 82% ku musolo gurunning eggwanga guva mu Kampala ne Wakiso district. So eno mu Eastern ya creating constituencies. Fe tugenda okusasula ababaka baayo. Mumpulira waliwo ngambe nti is it true temumpulira bulungi? Do you guys hear me well? Waliwo abangamba nti tibampulira bulungi simanyi oba kituufu. Type yes if you can hear me. Type yes if you hear me. Type yes if you can hear me. So ababaka bali mu parliament ye Uganda basinga ababaka bali mu parliament ye India. Nga India eina abantu abasoba mu kawumbi. Museveni simply doesn't care. Kyafa kiri kimu kubeera mu buyinza. Kangende ku topic number 1 bajingambye. Bangay topic number 1. Speaker wa parliament Rebecca Kadaga nalabye ku TV zone NBS NTV nga ababaka bonna bali mu parliament nze nkuze mpulya Cecilia Ogwa mbo mwana omuto namuganza oyimiriro kya ku mama wo. Oh my god. Ekifo ky'obubaka bw'omukyala Constitution ya Uganda yakiteekawo kiyamba abakyala abanafu bafuuke woman MPs bomala fuuka woman MP ofunemu amaanyi obisanye n'abasajja mu constituency endala. But successfully Madam Rebecca Kadaga yekamuli afuddeyo wawe. Ompulya ndowooza
yafuddeyo wawe era bwe nalabye ababaka bonna ne bannange mbeera ntya sipiika wa parliament ebisanja bibiri nemba nga siina maso nga neetaaga backup y'ababaka. And I know it from a source nti mu 2016 abantu bonna abaali bagenda okuyimirira ku Rebecca Kadaga mujje n'Omuseveni yabagamba tebamuyimirirako asavinga ekisanja ekyokubiri amalirize. And I know it from a source kyekimu ne ku nsonga y'obwa speaker kubanga I remember in 2016 Jacob Olanya was in for that race, and I hear from a reliable source that Olanya was told down in favor of Rebecca Kadaga so that she serves 2 terms again. The way former Speaker Parliament second in serving ebisanja bibiri. Ndoza Madam Rebecca Kadaga yali amanyi nti ebisanja bibiri tebijja kuggwako kati yakomyewo. Kamuli gyali presenting kyekitebe ky'obwavu. Bw'oba oyagala obwavu mu Uganda gende Kamuli where she represents, and she has been in parliament for the last 30 years. But what do you see in Kamuli? Mvunza n'abaana abato abafunye embuto. Bw'obeeranga mu kitundu n'olaba abaana abato bangi abafunye embuto manya kitundu ky'abaavu. Ekyo kankibagambe. Sebo badde tukimanyi 82% ku misolo egirisa Uganda giva mu Uganda it's Wakiso, sorry giva mu Buganda it's Wakiso and Kampala. You didn't know that? Tugende ku kirala. Sira nyanzi namumaze tribalism. Yes. Awo kiri ekirala kambabuulire wano tewali government promoting the tribalism ne nepotism like this government. Goge mazima. Era be bakwata bano ba comedians n'enseka ne bakwata muganda wange Mivule twagenzeyo ne tumuyimirira n'avaayo. Yes, there is tribalism in Uganda. There is nepotism. Mwatepte mubyawula. Ensobi mwenna gye mukola kwe kuwaayiriza abanyankole mbube yagalidde ku mulembe guno. That's a lie. Never generalize. Bw'obanga okola ekintu to generalizinganga n'oga nti eggwanga lino lyeyagadde. Nyina mikwano gyange abaavu essaawa zino atalina na mmere gy'agenda kulya. Nyina mikwano gyange abanyankole atalina na sepiki. Mwensobi timugyawula. Bw'ogamba abawesitana mulimu abanyolo, mulimu abakiga, mulimu abanyankole, mulimu abahololo, abo bonna ggwanga liri mubatwala lumu. So tokolanga ensobi no generalizing n'oga nti abanyankole. It's terrible. I have friends who are abanyankole who are terribly poor. They don't even own a saucepan. And they are banyankole. So when you come up and say banyankole have successfully looted this country, that's a lie. That's a lie. Nyina mikwano gyange abanyankole abaavu abazibu. I think 98% of banyankole in Uganda are broke. Baavu bazibu. Nebo vayo no generalizinga. Kitegeza n'omunyankola abadde ayagala okuwa akalunga agamba bino bintu by'amawanga nga beekolamu omulimu. Kino kibagamba. Kino kibagamba. Mwegendereze. Much as abasajja bano ba practicing tribalism ne mukyegendereze. Ensi bw'etuuka okuba nti tweraba mu mawanga nga tugenze. Nyina mikwano gyange abakiga, abanyolo, abanyankole,
abahololo nabo sente bazinoonyanga ffe tubeera nabo everyday mu hustle nga tafunanga wadde n'ekikumi okuva mu gavumenti eno ne bw'ovaayo n'ogamba nti eggwanga lino trust me buli muntu yali badde akivumirira buli muntu yali badde avumirira toko y'amawanga ate tokyawanga muntu lwa ggwanga lye nze sikeerangawo okusalawo ggwanga lyange ate ekirala muve ku gavumenti eno tewali bantu balaba promotinze mawanga kuvoola mawanga nga ba comedians in Uganda nze kyova olaba sikyagenda mu comedy we Uganda sikuba nti simwagala naye nakoowa comedy ow'okudimininga abantu teri kintu kinnuma nga ba comedians be Uganda successfully okuvoola abaganda ate ekisesa abaganda ne musekanga muli mu comedy omuntu avuma atya eggwanga lyo nti muli babbi n'okuba mu ngalo kyemutamanyi nti successfully omuntu bw'adimininga eggwanga lyo nti oli mubbi n'abaana be bakula bakikakasa Napoleon Hill yagamba nti omuntu successfully bw'ayogera ekintu public ekibirivinga kyovola buli olaba CNN bakuteekako nti tuned into CNN kikuyingire mu bwongo buli skiti gy'olaba badimininga abaganda bali bababbi eki mukimbulire ne muvaayo ne mudimininga abasoga ba comedians mu Uganda successfully badimininga abasoga nga bagamba mbu abasoga tibategeera abasoga self esteem yaabwe nekolwa ekyo and surprisingly abasoga ne baseka ekyo kikyamu nnyo ne muvuma abaganda baffe abatoolo mbu bali slow mukiraba ng'ekyokusaaga don't take it lightly mu abanda b'essaawa zino tokkirizanga omuntu yenna okudimininga eggwanga lyo tokikkirizanga omuntu omu ava mu ggwanga lyange tesalirawo ggwanga lyonna ate ffe bagashumba abanyarwanda batuvuma buli kimu ne batufuluma ne Uganda ne batuyisa e Rwanda paka Burundi nefe abanyarwanda tuli very clear love us will have you, hate us we hate you, simple situina kintu kye tufunye mu ggwanga muno nga kyaffe tubikoleredde kitange ebintu bye yaleka ku nsi kuno yabikolerera kitange ku bantu 10 abali basinga mu Masaka amataka yalimu gonna yagula magulenga ye naffe abaana be tewali muntu yali anyaze ku ttaka lya muntu mumpulira so mbegayiridde as possible as you can comedians mikwano yange Mariachi bano ba MC Kapale ba Salvador ani omulala Alex Muhanji comedians please osobola okusesa abantu nga todimininze gwanga lya muntu nze nakulira mu Buganda wano teri mu abaganda bali banzi byeki tikiriyo humpli so please don't generalize fena twewasizaamu abakiga bawasiza abanyankule bawasiza abaganda bawasiza abanyarwanda bawasiza abasoga. So I'm telling you this on a serious note. Tribalism. Anybody who promotes, by the way, it's primitive people that promote tribalism. Bolaba ngomuntu nga promoting tribalism ngomanya di ali primitive. Nze abantu benkola nabo sina muntu gwe nalimpadde mulimo lwa ggwanga lye. No way. Ntegera butegezi leta java. Nze abantu abasinga n'okunkolera emirimu. They are not Banyarwanda. Sijjukira ko nalimpadde omuntu olw'okuba Banyarwanda. Tekiriyo. Strictly on merit. Tochawa muntu lwa ggwanga lye tusobola kuchawa Gashumba olw'okuba ndi Munyarwanda. Sikeranga okusalawo okubeera Munyarwanda. No. Nesanga nga ndi Munyarwanda. Ate kino kankibabulire. Ojja kolokota eggwanga ly'omuntu nga tokimanyi nti lye ggwanga lye. Okimanyi osobola okudeetinga omuntu okumala emyaka 2 oba 3 n'omuwasa n'okumuwasa ng'olowooza wa ggwanga lino naye nga wa ggwanga ddala. Ffe kitaffe
Yazala abaana nga 40 ya networking nnyo. Ndoza buli gwanga yali lizaalamu. That was our dad. But I don't recall a day. Ate mu ekirala kino kankibagambe. Wano kiwali gwanga aliteri lili tolerant like Baganda. Ekyo kino kankibagambe. Tewali kifo kiri tolerant like Buganda. Buganda kye kifo kyokka ekitolerate nga buli muntu. Nze mpa ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi lwa nsonga emu bajjajjaabe basinza bajjajjaffe. Era jjajjaffe Sarafina yatugamba nti mulwanyisange omuntu yenna nga abatandiseeko olutalo naye timulwanyisa Abaganda batuhostinga. Buganda kye kifo ye area yokka eggwanga lyonna mw'osobola dream yo okuyitamu. It's in Buganda where you can have your dream. Ekyo temuddangamu ne mukyogera. Abaganda si basosoze kino kankibagambe. Ate ekirala Abaganda buli lwe bavayo ku nsonga ekwata ku Buganda awo nga mugamba mbuno Abaganda. Yes. Nze ku nsonga ekwata ku Buganda nfiirawo kubanga I was raised in Buganda. Kiringa ku nsonga ekwata ku Banyarwanda nfiirawo. Nekyo ekyo tekitegeeza mbu ate we are special people. No way. There is no special tribe in Uganda. Don't be fooled. There is no special tribe in Uganda. Gamawanga gonna gegamu. Banyankole, Bakiga, Baganda, Bagisu, Basoga, Bagwere, Bateso, we are the same. Because all of us carry passport, the Republic of Uganda. None of these tribes are in a passport a year. For not in a passport, the Republic of Uganda. Much as to in a different ethnic backgrounds, different cultures, but we are all Ugandans. We are all Ugandans. Atemu abantu abali ebweru, abali Europe, abali US, musibe expecting na kuogera ku kyamawanga. I don't even expect you okuogera ku kyamawanga. Kubanga mwenna abali mu America okufuna empapula mwalimba nti baba kijjanye Uganda. It's public knowledge. Obeero kya mu America, nofuna green card, nofuna passport ya America, nokkirizibwa okulonda mu America. Naye ate notayagala Gashumba ye yagalire mu Uganda nga tata wange yazalibwa wano, mama wange yazalibwa wano, nzaliddwa wano. Gwe nogenda mu America, nofuna green card, nofuna passport yayo, nofuna all the rights of America ze bayina nawo oziyina, ate novumirira ffe abali wano Uganda. Olwokuba oli ku social media. Ate kambabulire, social media si ye judging who you are. No. Jangu ate ekirungi ezensi zonna ze mulimu ffe twazitambula mudda. You cannot lecture me on Europe, you cannot lecture me on the US, you cannot lecture me on Asia. Kino kankibagambe. Waliwo kati waliwo agambe we all know Banyarwanda dangerous people. How dangerous are they? Because you don't know us. Sijja kublockinga kankuleke. Eyo perception with they are dangerous people. Fa tulina ekintu kiri kimu nti tulemera ku nsonga. Gwe ni Munnayuganda ova wano n'ogenda e London n'olima mu gavumenti ene ku kijjanya nga tebakumanyina bw'ofaanana ne taatawo tebamumanyi n'ofuna passport ya Bungereza n'ofuuka Omungereza ne Bungereza olonda nenza ate Gashumba yazalibwa e Uganda n'onsosola. No. We're getting serious. Oba oli Mugisu, oba oli Mugwere, oba oli Musoga, oba oli Muteso, oba oli Mudama, oba oli Mukiga, oba oli Mutolo, ffenna tuli kyekimu, we are all Ugandans. And when you see a person promoting tribalism, he's an idiot, he's a fool, he's everything. Kino kankibagambe. Kino kiddamu, when you see anyone promoting tribalism, he's an idiot, he's a fool, he's everything. I don't recall ever choosing my tribe. Though I'm proud of being a Munyarwanda, very proud. Gashumba Munyarwanda omubwati. Ate namwe Abanyarwanda abanda besaawa zino muveeyo mu pronouncing eti muli Banyarwanda. Ne mwekweka mu Banyankole, ne mwekweka mu Bakiga, ne mwekweka mu Baganda. Muveeyo, you are Ugandans. Mu constitution ya Uganda tuli tribe number 54. Nkyabaleetera nze Frank Gashumba mulodinge data nkyabaleetera. But I can tell you what I see in this country, this hate based on tribalism. Oh,
nze mbadde mpagira Dr. Kiza Besigye musajja mukiga nze ndi musajja munyarwanda nabagira Dr. Kiza Besigye kubanga ndaba yalwanira ebinyigiriza abantu siba kuba nti no nti gwanga lino no. It hurts to love someone and not be loved in return. But what is more painful is to love someone and never find the courage to let that person know how you feel. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the right person, we will know how to be grateful for that gift. Love is when you take away the feeling, the passion and the romance in a relationship and find out you still care for that person. A sad thing in life is when you meet someone who means a lot to you, only to find out in the end that it was never meant to be and you just have to let go. When the door of happiness closes, another opens, but oftentimes we look so long at the closed door that we don't see the one which has been opened for us. The best kind of friend is the kind you can just be with, never say a word, and then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had. It is true that we don't know what we've got until we lose it, but it's also true that we don't know what we've been missing until it arrives. Giving someone all your love is never an assurance that they'll love you back. Don't expect love in return. Just wait for it to grow in their heart. But if it doesn't, be content it grew in yours. There are things you'd love to hear that you would never hear from the person whom you would like to hear them from. But don't be so deaf as not to hear it from the one who says it from their heart. Never say goodbye if you still want to try. Never give up if you still feel you can go on. Never say no if you can't let go. Love comes to those who still hope, although they've been disappointed. To those who still believe, although they've been betrayed. To those who still need to love, although they've been hurt before. And to those who have the courage and faith to build trust again. It takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone. But it takes a lifetime to forget someone. Don't go for looks, they can deceive. Don't go for wealth, even that fades away. Go for someone who makes you smile, because it takes only a smile to make a dark day seem bright. Hope you find the someone that makes you smile. Yeah, Frank Gashumba. Komyeyo. Badde ngenze kufuna ku kyakunywa. Nyina mikwano gyange from different parts of Uganda. Waliwo ni gwenda abawana mukwano gwa bamita Umaru. A guy from the north. He's my friend. We do business together. I don't do business with him because I love him. I do business with him because he adds value to me. Simple. The Bachiga friends, the Banyankore friends, the Basoga friends I have, I don't do business with them because I love them. I do business with them because they add value to what I do. You're getting me? Mwabagamba gundi akanyarwanda onsinga ki? Kusinga buli kintu. Buli kintu ekiri ku nsi kikusinga. Nsula bulungi, ntambula bulungi, mpunya bulungi, ensingi tambudde, onsinga ki? Onsinga toyina kyonsinga. Kusinga kunsi ne muggulu, ekyo njala nkikugambe. I can assure you that toyina kyonsinga. Mwabe mpansa amawanga gammwe. Mwabali mu buyinza bayine mundu.
abayine mundu eze mundu zona ze mukwata simwe mwazikola teri munyankolo ba mukiga yali akoze mundu zona ziri imported mwabali wano mu Buganda beegulumiza muri ba kitalo nnyo muri ba beyi nnyo laptop ze mukosa iPhone ze mukosa Tecno ze mukosa ziri imported mwaba wanga agepanka ati muri ba beyi nnyo munda geyo one innovation from Uganda. Show me one innovation from Uganda. One innovation from Uganda. Every innovation that we are using in Uganda, it's imported. Meaning fena tuli chekimu kino kanchi bagambe kati nalabye balonze mukwano gwange Brigadier Proscovia Narweso okubera spokesperson wa UPDF, a very wonderful lady. Nsaba mukama nyambe officer ke kono na CV ya mukyalo oyo nimba laba mwenene mu getting excited nti simply because you don't understand politics. Kati balonze spokesperson mwenene muchamuka mwenna spokesperson agenda kukola ki? Omulimo gwotasabiriranga muganda ogufuna ku mulembe gwa Yoweri Museveni kwe kubeera spokesperson w'ekitongole kubanga kitane CV ye. Oyo Brigadier, a very nice lady, omukyalo omulungi oyo. Gwene bonvuma tonsinga owulidde Besigye muhororo si mukiga oba owulidde kati nze sibyawula ate saagala kubimanya mboba muhororo nze nkolagana na Besigye na muntu oba muhororo oba munakenya oba muchapadola oba kiki Besigye mwagala ku birungi bye okitegeera bye mwagala ko. That's it. Kuno kwepanka kwe mwepanka nemukola ki? Lukwago tugenze ku Lukwago. Nze singa ombuzi z'amazima. Bw'obonda besaawa zino ng'oli wa Democratic Party. The best present we can give our grandparents. Abatandika Democratic Party. Beni Kiwanuka yazaalibwa waffe Masaka. Bukoma Nsimbi kyemanyi gyali yatokota mbegayiride aba Democratic Party. I'm begging you members of the Democratic Party, Chairman Mao, make sure the Democratic Party fronts a candidate for 2021. Why? 2016 Democratic Party teyaleta mubaka, sorry, teyaleta presidential candidate. 2021 kalogo ka Democratic Party bwe kabeera ku buno opapula we batuwanga tugenda okulonda babuyita batya mbwera biderinye bakuwa no takinga mbanjagala kabeereko Democratic Party kabeereko FDC aka NUP aka DP nenare mulwaki for branding purposes. Singa Democratic Party terese candidate for 2021 abaana bonna abazaliddwa after year 2000 bajja kula tibamanyi nti waliyo n'ekibiina kye bayita Democratic Party. Naye tute ku Lukwago omuntu omulala successfully abaddewo mu kulwanyisa abatujju bamuyita Doctor. Oh, sorry. Mukwano gwange Elias Lukwago. Akoleddwako effujjo lyonna n'ejjoogo lyonna. Singa ombuuza ku bantu abali tested in Uganda, the first 10 erinnya lya Lukwago mweriri. Ne Lukwago akugamba nti akaseera kaatuuka nga takyali comfortable mu Democratic Party n'agenda mu FDC. Dembe lya Lukwago ogenda mu FDC. Olya dembe lya Lukwago ogenda mu FDC.
nga ddembe lya buli muntu yenna okujoininga ekibiina kinuupu ekibiina kya Bobi Wine. Olya ddembe lya muntu okuyingira National Unity Party. It's your right. Lwaki gwe ddembe ly'okuyingira National Unity Party? Ddembe lyo n'ate Lukwago talina ddembe lye kuyingira FDC. Okwo kwe kutiisatiisa kwe mbagamba. Nga mulowooza buli muntu mujja mutiisatiisa. Ekyo tekijja kusoboka. Kino kankibagambe. That won't happen. Stop intimidating people. Stop blackmailing people. Ate kino nkyogera muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano bonna beetawulawo kubanga bamanyi gw'olina amaanyi kati. Baagala bafuuka ababaka, bafuuke bakansala. Olunaamaliriza okufuuka ababaka bakansala toliddamu balaba. Nalabye abantu abalwana okwerimbika ku Dr. Kizza Besigye mu 2016 kati bonna balwana kwerimbika ku Bobi Wine. They simply don't love Bobi Wine. They want to use Bobi Wine to be what they want to be. Yes. Nyina be nalaba amama Mbabazi bweja n'ekifuba ne berimbika kwa mama Mbabazi. Bwe balabanga mama Mbabazi asikatidde ne babukira Besigye. Kati bonna nabalabye. Bangaine Kasibante naye yabadde wa Bobi Wine. They simply don't love Bobi Wine. They know Bobi Wine represents the voiceless. Bobi Wine ayogera ebinyigiriza abantu. Era mulimbuulira omwaka ogujja. Kubanga nze sirironda president, siriddamu kulonda president. Nete kitegeeza nti struggle y'okununula eggwanga twagivaako nedda. Tugenda continuing nga tubisanya ne government ekyo yagala ogaane. Yaba mwita Brigadier Byekwaso, sorry, sina Rweiso. Brigadier General Byekwaso, sorry ya. Kikino kankibagambe. Mbamanyi. Bano bascavenger political hawkers, political prostitutes. Banoonya ani ayina olutindo olutwala mu parliament Kyagulanyi. Tulina kwerimbika ku Kyagulanyi. Olunaamala okufuuka. Nannyondo oŋŋambye nti obusungu beera bungi. Omanyi lwaki? Omuntu atanyiika buli kaseera ng'abeera aseka abeera mulalu. Gwe tomanyi pain gye nnyina ku mutima gwange. You don't know what we've gone through. You just don't know. So mbadde mbaga bano ababaka be mulaba bakansala wonna mwakyegendereza nti waliwo constituency ku post emu nga kuliko abantu abawera 8. Ekiterezeza bamuyita Byekwaso, Flavia Byekwaso ekiterezeza. Akapapula bakayita ballot paper. DP mulina okulwana ne muteekawo omuntu. Ne bw'anaafuna akalulu kamu ne mu making sure nti ku ballot paper kuliko logo ya Democratic Party for branding purposes. Otherwise bajja kwerabira ekibiina kye bayita Democratic Party. Nenze nga Gashumba siriddamu kulonda. Sigenda kubeera mu kalulu ng'akategese Yoweri Museveni, ng'akakuuma Yoweri Museveni, ng'akatransportinga Yoweri Museveni, ng'ate naye candidate. Era omuntu yenna agenda mu kalulu kano ng'ayagala obwa president. Bwe bivaayo totugamba nti no baakubba kuba twakugamba. Ndeeta akalala. People power. Yes. Nze ndi wa people power.
Yes. Ffe twatandika people power. Ffe twagitandika. Ne siri wa noob. National Unity Party siri waayo. Kubanga I've never belonged to a political party. I've never. 1996 na campaigning ya Yoweri Museveni as Yoweri Museveni. From 2001 up to 2016, I've been voting Dr. Kizza Besigye as Dr. Kizza Besigye because I know in Uganda there are no political parties in Uganda. Mu Uganda waliyo strong individuals. Kino kanchibagambe. Zendi wa people power. Era olukungana baluberwa people power nzija. Baluberwa National Unity Party sijja. Mu maiti mu byawula. Olokwa mu kyamuka nnyo. Mu 79 bajjajja mmwe bayaniriza abakombozi ne bazina amazina. Mu 71 bakitammwe Amini bwe yawamba bakitammwe ne batuula ku tanka mu Kampala ne bayimba Idi Amini. 79 bakombozi 86 mwaniza bakadogo kubanga temutekenga time ku analyzinga bintu bino. Era mugana nge Bobby Wine, if you are watching me now, be careful. Be careful. Nkwegayiridde wegendeze byolya, wegendeze byonywa. Nkwegayiridde. Bana abantu bonna bolaba bakusemberedde abo bonna bolaba. Baagala kimu. Obasomose bafuuka ababaka. Ate olimbuulira. Olimbuulira. Kubanga ba fake master bonna ogenda balaba mu parliament ejja 2021. I'm telling you this from experience. Buli muntu ayagala okufuuka omubaka mu bubuuze akola mulimo ki? Ababuulire kyali. These political parasites basekeredde. So Bobby Wine. Actually, Bobby Wine yali badawuliriza nange okusinga kubanga nze sina political office je neetaaga. Nze nebaza Katonda nti wendi ndi comfortable, I'm happy. Katonda tukolera miracles every day. Era eje continuing nga azikola. Ate oku living a good life toina kubeera politician. Tibakulimba. 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 Nefe tuvaine tuogere ebinyigiriza abantu because we care about the poor or the voiceless. Kati nga muganda nge Latifu Sebaggala obadde mu parliament obebisanja mukaaga Sebaggala, you know I respect you, I respect your family. Chovola banebaza mwanyina ze Nabira tiyakomyewo ku bubaka bwa Kampala ebisanja bisatu. Nabira tiyakomyewo. Sera Nyanzi yajja. Yajja. Omanyima bumubera ku social media kuno. Mulowooza ensi yonna eri ku social media. My God. Not even 1% of Ugandans bali ku social media. My God. Latifu Sebaggala. Ebisanja bitano mukaaga. Chicho yagala mu parliament.